Muterevu ali kukyenda munana katonyeza musanvu era ng'oli mu programu yo enganzi muwanguzi tawonika mikwana abalungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Claire era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kikyatwongerayo n'okuteesa kwa Mukama nga bwe kuli. Prosper Junior School Day and Boarding abatulituusaako programu yaffe eno tweyongera maaso okugamba nti Midland Parents Academy Kajansi Kiwotto somero lya secondary lisomesa abaana okuva ku senior mpaka ku senior 6 ly'abawalera n'abalenzi lisomesa arts ne sciences omusingi gwa bulokole bino wammanga omuyizi obifuna ku bwereere omufaliso ebitabo peni uniform eddagala ly'amannyo eddagala ly'engatto sabbuuni ayoza sanitary pads ery'abawala ekikopo ne sowaani ate n'abava ewaka ebitabo peni uniform lunch awo namwe mubifunira bwereere. Ab'ekisulo mitwalo 54 ate abava ewaka mitwalo 28 okwewandiisa mitwalo 3 enamba z'essimu mukwano ze zino 075388925 oba 078838651 mikwana abalungi tukyagenda maaso tuwulira buwulizi ekisa kya Katonda nga kyeyongera okubanga kituyamba era nga kitusomulula. Mukyala Claire mu dakiika zaffe ezisigadde dakiika zaffe 30 Mukama ayina byazza kusomesa ayina byakutraininze tuddeyo waliwe twatukomekkerezaawo kakati awo oluvannyuma lw'okubiyingira mu kiseera ekyokuddayo kubanga era nayagalanga nnyo olimba nti mu kifo kiri wenakosisinkana kati neŋŋamba Mukama nzizaayo mu kifo kiri oluvannyuma ekirooto ekyo kati nenziramu nga n'okutandika siniya 4 ku luno gwe obyetegerera ne Katonda we nze mbyetegerera ne Katonda mama si yakuteekamu force in fact ng'ate ndoza muyiseeko nze nga ndoza muyiseeko nga njagala nnyo Mukama kati nensalawo ne senior 3 jjukira nakomaawo mu first term kati senior 4 netugamba essomero balikyuse kati awo ngendera mu ssomero eddala nenyingira St. Michael Sonde era we nabeera nenkola final exams zange nenzimalako. Mukama najjaawo ng'ayongera okuntereeza viira ddala mu muntu wange w'omunda kuva ku kirooto ekyo kuba kyanyamba nnyo nga buli kiseera buli bwe nkirowoozaako nga n'olutiko lummera nga ŋŋamba Mukama amanya gange galina okubeera mu kitabo ekyo nyamba buli kyenkola mbeere nga mpandiikiddwa omwo. Boyi yali agenda okukusubya eggulu mu butuufu wetunuulire kaakati boyi alooza omuntu abuuza boyi amuvaako atya boyi neŋŋamba kyonna kyekiri olwo ntandise okwewenyirira eziŋŋumya neŋŋamba ekintu kyonna ekitakuzimba olina okyesalako nentandika okwesalako communication naye mpola nga ndaga nti sikyali interested. Mukama nanyamba nenkiwangula ekyo nakyo ate boyi najjabanga ye aba ayagala kola ki kulozaako ng'abasinga kati weomanyi boyfriend girlfriend you have to have sex abasinga we bakiraba but it's not like that. Era nze nali nagaana in fact we nagaana nalaba ndoza nga ndifaala n'atandika ofunayo abalala ng'ajja naŋŋamba n'akunyumiza neŋŋamba Mukama nakola endagaano naawe sigenda kwegabula sijja kaba agenda kakola ekikagera gwe Mukama yamunyambako kubanga we nali nsaba nga Mukama bw'aba si ye mwami wange jjukira nali nsabye Saala nga ŋŋamba nti alibeera boyfriend yababeera omwami kubanga nali ero ntandise okutegeera ennono za Mukama okuva bye bali batusomesa kati nage olaba ono boyi byayogera birala eŋŋamba era boyi gw'otandikira mu senior 3 senior 4 tubyesonyiire ddala mpaka okulwawo tugende awo nenyingira senior 4 nenjimalako bulungi omwo nabo nafunamu okutaataaganyizibwa nga bw'omanyi omulabe bw'atawummula ate nga nali mu
kuluno nali sigudde nga ddala ndi mu mukama wabula n'ebintu nebitandika ataawo era okudda ng'ebiddamu naye ku mulundi guno omwoyo mutukuvu n'ankakasa n'aŋŋamba nti nina okusigala nga nyimiridde omulaba alwana last kick actually yaŋŋamba he's kicking his bucket akasembayo kuba kati oluusi ebiseera ebisinga no yawuliza nti ogamba nenze buli kimu era nkikola bulungi naye era nga bikyagaanye kati nange bwe ntyo bwe nali kati nga mu kiseera ekyo mu butuufu nfubye I am really standing right naye ebintu nente nagenda bitandika okuddamu naye mukama nansoboza naŋŋamba he's kicking the last bucket bwe ntyo bwe nawulira konze okay amiina ekintu ne kigenda nemalako bulungi nnyo awo nenzira mu vacation awo ntambudde kakati katono nnyo kye nabadde ndese walingawo kojja wange mu time yange ey'okula omwami we bambi nga yafangayo nnyo okufuba okunyambako ne ku tuition ne ku fees biki mpolampola kati omwami we nankubira bwe namaliriza senior four twali mu plans nga yali abeera UK kati nga ayagala kuntwalawa UK ngera nze byemmanyira bwe najjanga okunoonya mukama ngamba mukama nangirira bannaye nange ngende mbeerewa UK naye nga mukama ebintu byandagandaga birala nga bwandaga nga bufumbo mbaga mpeta nangamba yinze nga nkyali mwana muto ebyembaga nga si byendiko ate kuva mu bino byonna byembadde nga mpitamu nga mutuufu si byendiko wabula nga ndaga nti obufumbo bwange tebujja kubeera wala nga binyumizaako mami nga ngamba munnaye buli kaka God has the best timing alina timing ye wabula kyoba okola sigala mu makubo ge leka ya akuliidinge ku kintu ekituufu munnaye nga ntandika okusoka kati ankuwange oyo yajanjoininga ne Chartered Institute in Logistics and Transport olwo nnyingiro olwo senior four yaggwa vacation yaggwa n'ebibuuzo byakomawo naye anko wange oli agamba nti engeri gye ngenda UK kansooke nsome Logistics and Transport eri atambula nnyo konze kale so nga nina kuyingira eyo Logistics and Transport tano kati ngolo gye nkutte nenyingira nintandika okusoma Logistics and Transport nenkola certificate nenjimalako kati bwe nagimalako ngolo muteeka pressure mugamba anko maliriza njagala genda nenga buli bwembeera mu kusaba bikinga mukama ndaga ekintu kimu obufumbo buli kumpi nga kyewuunyisa kale olwo yakikulaganga atya bannange olagamba beyo babitegeera batya munnange kati kiringa bino byonna byenze nkugamba ebirooto naye walingawo ekiseera kati nzijukira lumu mu kusaba okungi naloota nga nyambadde gawuni ngolusi ndoota nga nyambadde gawuni kati nga naye muli ngamba kati bino birange ebirooto bivaawa omukazi njagala genda Bulaaya ate kaakati ebya gawuni bitegeeza ki naye jjukira nga gyenva nga teri bufumbo ewaffe naye abazadde abanzaala tebaafumbirwa n'abantu abalala bonna nga naye engeri gye nali nsazeewo nti mukama ngenda kulondera embalayo ndooza ebintu byange n'atandika okubyanguyiriza kyebandiise okwanguyiriza kubanga omwoyo mutukuvu alina ate okwanguyiriza aliwo abantu abamu ebiseera ebisinga mukama noyita mu timing ye gwe ngolooza olindira naye nga oyitibwako so tulina okumanya ebiro kati nze nekyobolera nakiraba nga nze nga munze nga nze ndaba tekinnatuuka olwo nina emyaka 18 nyingira 19 nyingi nsoma bwe maliriza okusoma bwe nti awo certificate ngimaze anko mugamba anko maliriza nakola bulungi nnyo mugamba kati ngende passport ngikozeeko nangamba kyoba okola dira ki okole ne diploma konze banange kale anko kati kubanga ebirala nali nabikolera eri nenyingira diploma class netandika okusoma nga bulijjo nga mbeera kati nga programu yange mbeera ku ssomero nengenda ku mulimu ebiseera ebyo nali nfunye omulimu ku Top Television nga mpeereza ku show emu yali nga School Zone so nga mbeerako ku TV nempeereza nenvaako nengenda ku church wano nenvaako wentyo nga bulamu bwange nkubeera maaso ga mukama era ku church nalyo nonviranga mukono ku church omwo mwe twali tuli bajja baleta project omwe mutukufu nangamba giyingiremu yali yakulima butungulu nze bwolaba nga bwozowulira story yange nga byebya mukyalo kulima nga ebyo sibimanyi wabula omwe mutukufu nangamba kiyingire project yali yakugula mizindalo gya kanisa nga tugendeyo kagwa kachiri netulima
enkuba netonya nenga nemukama munaye ate nga kutyo ombonyabonya enkuba ngetanya omusana nga gwaka nga tovaamu kujukira obutungulu ate bonna butegeera bulungi kubanga ensigo mugijja mu nursery bed wali mukasimbulizo olwo kwe bayita okusimbuliza naye twali tulima nga kumpi zaali obanga ziri eka nga 2 kaba naye wanene naye nga byonna mulina okukola ate twagenda twesala naye nze engeri mukama gye yali aŋŋambye kiyingiremu kubanga nze mukama nyini yanneŋŋambira n'aŋŋamba kiyingiremu waliwo obuwanguzi bwo nenkiyingiramu munange nogolwa obulwadde tebukyajja kati nenkisanyukiramu nti mukama ali ansumuludde engalo zonna nezikyuka n'enguba engalo nga zikaluba mbeera ku faamu ya church eno nga bwensoma eno nga bwempeereza ku TV aweereza mukama yes nga just never there for to serve God shortly after mu diploma class mwensinkana kati omwami bwe yali nga ntuukirira yagamba naguno gwakaŋŋamba nti yampulira nnyimba nsinza kati ebisijjukira nga natandika okwejjuzaamu ennyimba zaki z'omwoyo omutukuvu ennyimba za mukama kati yagamba yampulira mpuuna ate ndooza ye mu kusaba kwe nga naye anoonya mukyala amanyi Katonda n'okusinza kati nze weewunye nali mu byange kusomerawo kubanga namala nga okusoma neŋŋenda mu byange nansinza yagamba we yawulirira sinajja n'atandika okufuuka mukwano gwange n'aŋŋamba onakkiriza nembeera omwami onobeera mukyala wange konzaaninze nze omwana omuto nga ndaba ndi muto saagala nakumanya myaka 2 19 nyingira 2 gyali 19 nemugamba nze nga nkyali naŋŋamba kino sekiri mukunze actually ye bwe yali ayogera nange yaŋŋamba bwe kinaaba kya Katonda kwanze Katonda yaŋŋambye it's okay I let it before the Lord oba ogambye tulinde nga ninda nze wendi konze sha engende ewa mami nembimuyitiramu naŋŋamba wegendereze mwana wange emiswaswangule ennaku zino buyo obadde oteredde wegendereze emugamba mami nzi nkugambye bugambi bwa mami wange yali afuse mukwano gwange abazadde balina okuba mikwano gy'abaana baabwe omwana akugamba era ndo nkimanyi nti bingi bye nawona okugwamu kubanga mami namukolaki namunyumizanga mune mami ono yaŋŋambye nkole bw'ati kati ekyo kyekyambaako bwe namunyumiza nanga wegenderezeho nakikuba bubi nnyo neŋŋamba wamma ate mukama ayogerera nnyo mu bazadde anze nga nconcentrating omwami ye yali olwamaliriza nga avuddewo naye ng'ajja nankeberako najja neŋŋamba wange nga nti yagamba ajja kugumiikiriza alinde naye kati obulamu bwange nga butandisikidde ddala otereera ndi fine omulimu nenfuna n'omulimu awo omulala netandika okukola nga front desk officer. It was like a front desk manager job mu hotel emu. Netandika okukola netandika okufuna sente kati ebiseera ebyo mama wange omulimu gwe nga guweddewo gwakola yali alwo omulimu guweddewo eyo nayo story mpanvu kati nga nze mukama gwawadde ekisa okukola ye mukama nga nsumulidde omukisa mutuufu nga ndaba ekisa kya mukama wabula neeyo gye nali nkolera ng'era omulabe tawumudde ebikemo nga bingi kino kiri kati oyingidde mu business world nvudde mu education world eno gye namanyira school gaalo oyingidde mu business world kati ate eri naye ebikemo birala levo ndala kuba oli ye ajja nakuba dola maaso nagamba nze nkwagala nalaba kyokola naye kaakati gwe ng'olina okuyimirira embalayo nogamba mukama nina okuyimirira mubutukuvu nembuki nembutuki bayibuli etugamba nti mu butukuvu nembutukirivu mwe tuliyima okunywezebwa kati nze nali saagala kuvaamu jjukira ntya okugenda mu muliro kati mukama kwe kunnyamba nansobozesa ebyo byonna nabiyitamu ebikemo byali bingi nembiwangula omwami ono nga waali olwo namala naŋŋamba njagala kujja mu bazadde bo neŋŋamba kati mwami nga muweereza mwami nga mulokole ddala nga actually muweereza ng'ate ye embala ye in fact n'atandika okunsomesa ebintu ebisinga ate bye nali wadde nali manyi ndi mulokole ng'ate sibimanyi kati nga nziba ekimu ekyekumi ekyo kyo mukama nsaasire nakirya nga nkola nga bwe ngambye nti ntandise okukola sente nga nzifuna naye nga ebyekimu ekyekumi zimala kugonera
mpozi taipi nga okijjukira after kati nandaba embeera zange nangamba naye nkubulire olina okujja Bible mu kugisoma n'ogifuula gwe ng'omuntu omulala asomera ku gwe Bible ebikolwa byo n'engeri gye weeyisaamu ekintu ekyo ne kinkwata nnyo nangamba lekerawo okulya ekimu ekikumi kya Mukama nengamba nze kati nkole nti sente zigenda okujja ng'ebyetaagisa bingi kati naawe ate omulimu gwe nali nkola gwali gwa hotel nga nfuna tips ng'abantu nga ndiko favor nfuna sente oli bw'abajja akuwa $5 nakuwa $1 nga emba ne sente naye nga simanyi kuwa kimu kya 10 kati omwoyo omutukuvu nandaga lumu nga ndi mubbi actually yangamba oli mubbi naye ekyo nakyo nekigamye Mukama nengamba Mukama webale ekyo nakyo kimbikulidde so omwami ono n'abeera nga mu bulamu bwange teyali just boy nga bulijjo be nali nzize ndaba wabula nga alina embala alina angattako mu nsi ey'omwoyo ng'ayongera okungattako ng'ebiseera ebisinda n'ekirala ekizibu kye nali nina kamwa nga kyensanga kyenkola kyenjogera naye nga ndi mulokole naye olw'environment oluusi kyosanga kyokubawo buuyo mubadde mu mizigo oli akunyizako kati laba omusiru ono bwebityo nangamba enjogerayo nga si yateweesa Mukama kitiibwa atandika okunjigiriza enjogera akamwa nga kazibu nnyo nga biseera ndootansenya naye nga kaddugala nga nyiza okulota nga nina gwenjogera naye nga akamwa kawonya nga nkakutteko nga Mugamba badde nkugamba ng'akamwa kawonya nengamba bannange lwaki ndoota nga akamwa kawonya bagenda oyigiriza ano ne bagamba akamwa biki byoyogera nengamba Mukama naye omwami nanyambako nangamba omanyi Tereza enjogerayo jjukira akamwako Katonda enenva ne mubino ebyokusaagasaaga oli musiru laba ono mufu biki enjogera zaffe ezo mu kibuga nga bw'oziwulira oli n'agamba musiru gwe wangi nawe n'oyitaba kumba akulangirirako ki busiru nengamba Mukama nina okutereeza olulimi okyawandiikibwa tewakigwako ekyo nti buli kigambo ekiva mu kamwako ogenda kiwoleza ku lunaku olw'omusango okinzijukiriza kati so nagendanga omanyi bwobeera ng'otandise okubeera ennyo mu kkanisa ne maaso ga Mukama ebintu bino bigenda bijja bikuyingira so nengenda nga nyongera okusumululwa nengamba Mukama kati kansumululwe ne muki ne mu kamwa nako Mukama akugatteeko bboyi akwongeddeko omuwendo gw'omwoyo nyongeddeko annyambako mu mwoyo nga tweyongereyo mu maaso tulabe omusanvu oli mu puroguramu y'Enŋŋanzi Muwanguzi Tawanika mikwana abalungi engalo zaffe twagala okuzikubira Katonda waffe oyo Katonda awonya ebirwadde ebirema abasawo ebirema amagezi gaffe ng'abantu waliwo kituuka nga ekisigadde kya Mukama ng'era abasawo bwe bagamba nti okujjanjaba tujjanjaba naye ate okuwonya kubeera kwa Mukama engalo zaffe tuzeebalize Katonda kaseera kaffe kakyagenda mu maaso mu byonna Katonda byatukolera ate atwongerako so kakati mukyala Claire abadde atuli ku nnyongeza ey'obujulizi Mukama byamukoledde ebikulu n'ebyamaanyi neyamalirizanga okusoma okuwangudde okusoma nenkuwangula olwaleero Mukama n'akusumulula endwadde ezo endwadde simayina gye zaabulire ne zigenda n'embeera waddembe okuva ogwo omutwe ogwali gunuma gwo ne gugenda kitutta emyaka emeka ng'omutwe gugenze emyaka giweze 4 emyaka ena amiina Mukama nga kitibwa n'entendo mbimuddiza so wembadde naye nga wena mpuliriza essanyu lyempulira essaawa zino nga mpa obujulizi buno kubanga nti ebiseera ebisinga tufokasinga nnyo ku kizibu kyo era bw'ogenda mu maaso ga Mukama n'omusituliranga kizibu Mukama kino naye ng'ebiseera ebisinga olinamu ga Mukama nze kennyini ndabika ndiko ekireeteredde ekizibu kiri so Mukama bw'atyo nansumulula omwami wange nankuba embaga omwaka oguwedde 2018 yali twasinkana 2014 n'abaawo nangamba nja kugumiikiriza
mukama kiri kyalinga ndaga obufumbo buli kumpi naye sibusuubira nakyo nakituukiriza era ndabye obulungi bwa mukama nina omulimu omulungi ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama ekimu eky'ekkumi nkisasula sikyakirya ate munene nakyo kyongera okusumulula omukisa yokoma okiwa emikisa nga gyeyongera okusumula nze mu maka gaffe nga bamutyaba kyetumanyi nti ebyakatonda biba byakatonda olina okukimuwa mu bujjuvu bwakyo and twesanga nga tufunye miracle monies miracle callings abantu nga gamba bunange era omwami juzi yakwenanga muneno tufunyeyo miracle money konze bane ekitibwa leetendo tubiddiza mukama naye nga kiva mu kubeera beesimbu mu katonda kubanga bayibuli etugamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa katonda ebirala bino byonna bigenda tongerwako gwe namunoonya mu butuukuvu ne mu butuukirivu ebirala bizze byeyongerako bweyongeza mbirabiraawo amiina anti bwe tujja ku muwanguzi tawanika kibeera ng'ekimu naye yesu ekikuleeta kibeera kirala ate ye nakola obulungi obusukkuluma engalo zaffe n'akalulu mukwano tubiddiza katonda oyo omulamu ono agambye nti omukoledde ddala obulungi bungi ategedde nnyo ate era naye kagenda ateeke amanye kiki ekibadde kiremesezza kangereko mu basimu mu kaseera kano. Hello. Yes, praise God, Pastor Jeje. Hello. Wanji munange imusa ku ddoboozi. Yes, yeebazibwe Pastor Jeje. Amiina. Omwanguzi Yesu yeebazibwe. Amiina mukwano. Neebaza Mukama olw'okuba nti wagonda. Bananga ate naye ne mwoyo omutukuvu mwebaza olw'okuba nti yajja ng'ayogera naye ng'akubikulira. Ano good during Fisher. Musumba madde njagala okubuuza omwanguzi oyina emyaka emeeka era oyina abaana bameka kubanga abasingo bangi olaba musumba basingo bangi isa ne tugamba baneezoba ebyobufumbuzi abisobola emyaka nga mito naye nga mukama bw'aba asazeewo ye aba alabye nti buli kimu ojja kimanejinga bwekiri neyanzanya buddawo during Fisher ambassador wanebonga mukama akumpeera omukisa. Amiina. Essaawa zino nina emyaka 24 era nga mukama ebyo byonna nga bw'okyogedde nti buli kimu emyaka gyakyo abeera amanyi nze nali simanyi nti ndi ready kyokka bwe natuukayo engeri gye lyali yanjigiriza munaye ate binyuma byangu era ekitibwa n'ettendo nkimuddiza nga twamanyira nti omuntu afumbirwa ku myaka 34 emituufu gyandibadde ndeka kale katugende maaso. Hallo Wanguzi waffe Yesu mulungi. Amiina atenderezebwe mukwano. Neebaza Katonda kula mwanguzi waffe. Amiina. Neebaza Katonda kula obulamu bwe. Ne mukama byonna byamuyisizaamu. Oze kyenjagala. Kiraki neebaza Katonda nange ekyenjizeemu tufunze mbadde sikyalaba. Mbadde siyiwuliza kusakira music naye ate firimu. Firimu ezo mbadde simanyi nazo zirimu obusibe. Bwekiri. Era neebaza Katonda nange nfunemu ekyokwiga. Amiina. Batige omuntu gwange osobola okuyitamu. Mukama akumpeera omukisa. Weebale okuyimirira mu butuukirivu bwa Katonda. Weebale okuwangula. Amiina. Mukama akuwa omukisa era bulungi. Amiina. Hello. Kale Musumba Jeje. Wanji munange. Yes, yeebazibwe nnyabo. Aweebwa ekitiibwa. Bannange omuwanguzi waffe. Yes, yeebazibwe nnyabo. Atenderezebwe ng'ennaku zonna. Munnange weebale kuwangula. Ekitiibwa n'ettendo. Twebaza omwoyo omutukuvu bannange atuyigira. Buli ssaawa tulaba ng'ekijja kipya. Bannange mukama yeebale kuwanguzisa. Ate ogenda kubeera musomesa eri abalala. Amiina. Ono Stella Joy Kibuli Miracle Center. Musumba Jeje tukubika musaayi gwa Yesu mukama ayongere okukozesa. Amiina.
Amina. nkitwala mu linnya lya Yesu. Katugende ku bannange abali ku online kyaki bagambye bateba bano muwanguzi. Nze nsabanga obufumbo naye nandaga nti n'okusooka okukyuka tutegedde olwaliro nti Katonda tannagaana tuwa bye tusaba, naye naawe sooka weebuuzeemu lwaki kyensabira kyo tekivaawo, ng'okutula ng'osiibye naye nga waliyo oluusi ekitugenda kyenoonyamu. Onagambye Pastor Jeje, some pastors say when you dream wedding, that's a spiritual husband. Pastor Jeje, some pastors say when you dream wedding, that is a spiritual husband. Yes. Tekiri mu bracket mukwano, naye ate kisinziira ekirooto kiri kitya. Ekyobusibe kiri nti oloota bakuwedinze naye ng'ate omwami tomukola otya, omwami nga tomulaba. Wabeerawo buki, wabeerawo obuzibu. Onagambye ati Pastor Jeje, if me I pay tithe and my husband doesn't, is not born again. Omukisa gubaawo. Omukisa gubaawo mukwano gweyimirira mu ekyo. Bayibuli esomesa egamba nti omutuukirivu omu awonya ekibuga. Yimirira gwe okikole mu butuukirivu bwakyo, omukisa gw'amaka gusobola okubaawo. Welcome Mwanguzi, I also got more. Okay. And I'm now 30 years with 3 children. My sister, so is older than me, is 36, not yet married. I've brought her to Mutundu Musabire. Mbona ewe nagubira mukisa obufumbo guba mukisa. Kasitoba nga togenze kawundo kakubiki. Kakubye dirisa ate ngobadde mukole. Most especially. Hello. Hello. Nyongera ku ddoboozi mukwano. Webale tuweereza Musumba Jeje. Amina taata. Amanya no agabeeriye Namugongo nga nva mu timu tugenda mu ggulu. Yagala kwebaza omuwanguzi waffe yeebala okuwangula. Amina sebo. Naye ekibuuzo kyange. Sebo. Omusajja ono kuwulira ng'osinza yakuwulirira mu Butungulu ku ssomero Mukama abampeera omukisa. Munaye kiriwo mu time yennyini nga tuba mu Butungulu nagambye ate nali nga nsoma kati nga nveeri mu Butungulu bwange ne ngenda ku ssomero kati engeri gye mbambadde maaso ga Mukama ndoza bwe yampulira nga ndi mu kuwuuna obuyimba bwange obwo bwa Mukama. Obutungulu ne bukugirayo ekyo. Obutungulu ne buleeta embaga. And this morning when my eyes have a lot of wounds even inside there, could it be the movies and other things I see? Of course ndoza nawe otandisa okwechekinga kikulu nnyo okwechekinga biki ebireeta ebiwundu amaaso ebintu byolabira ddala bikulu nnyo ddala. Onagambye atya Pastor Jeje, is it okay if I don't pay tithe this month but I pay twice next month, is it okay? Ne lwaki nga lwaki tosasula omwezi ogwo mukwano? Kasita ofuula Katonda nnamba emu naawe ajja kufuula nnamba emu. Kasita omufuula nnamba bbiri naawe ebintu naawe ajja kubanga akufuula. So tufuule Katonda nnamba emu kyekisinga obukulu ekyo. Wangi munnange. Hello. 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 Yeseebazibwe Musumba. Amina mukwano. Omuwanguzi waffe yeseebazibwe. Atenderezebwe mukwano. Bannange nze nyina bingi nnyo byenjize mu bujulizi bwo. Amina ekitiibwa kya Mukama. Tuyinza okuddawo ne twebuuza naye kino lwaki tekivaawo ne tukukira ne tumenya tusimbuliza kumbe ffe kizibu. Bwe kiri. Mukama akutuweere nnyo omukisa. Amina. Amina. Akalulu n'obugalo, God is merciful. Thank you for our Muwanguzi of today, Sophia UK. Stephen Zagani, tell me what about dreams of seeing wedding dresses or those that have newly gotten married? Thanks. Omanya nti munnange waliwo omukisa ogwo ogw'embaga. Sisabira dress eyo eveeyo naawe otandika okujambala mu nsi ey'omwoyo ate ne mubiri erabike. Michelle obugala abukubye era yaggulawo akawunti ye wano eya Ono Juice nga nze njikwata
asigazaako obudomola butonotono naye ko bwasigazaako akuwaddeko ka ono juice kamu. So bw'onaava wano ojja kugenda wali ku kantini weerobozeewo kyonna kwojja okutwala. Ojja gamba bugambi Michelle yasasudde. Michelle bambi mukama abakuume ab'e Nairobi tulinaffe mu kubasabira olw'obunkenke obubaddewo naye mukama tumanya ajja kwongera okubikkako omusaayi ku ggwanga eryo tusobole okubeera mu bulamu obutebenkedde. Amina, it's like she was preaching to us. God bless her so much. Ti obujulizi bubadde nga ng'obubabuulira n'okububabuulira. Wangi munnange. Amina. Ero nisanyuse nnyo okukuwuliza. Mami. Mami. Nkuwulidde mami. Tanti webale nnyo okuwa obujulizi tusanyuse nnyo okuba tudde muwanguzi waffe waleero. Ekitiibwa kya Mukama mami. Webale okuwangula. Amina. Musumba Jeje. Wangi maama. Oyo muwala wange. Wangi. Nnyo okuwulira nti awadde obujulizi. Era buli omu twamugambye buli omu muteekeeko muwulire omuwanguzi agaliyo Mukama. Yebale okuwangula. Amina. Nga Mukama nga Mukama abaana bange bafumbirwa abawala abatya Katonda. Abanaabongerayo ku ddala ino Aaron exactly agenda kumuyamba okugenda waggulu mu kwereka Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa. Aaron, I love you. I love you too, mami. Bye. Musumba omanyi gwe abadde akubye mami w'omwami wange nagwa mu famire maama wange anjagala. Yoyo olugero luligo terwakutuukirirako bannazala wange yasinga ate kati yafuuka maama ddala. Mami, she's good. Nange njagala Eunice mujja kwesootinga ne Michelle nze bw'onajjanga nkuwa. Pray Pastor Jeje talk about couples where one of them pays time. Pastor Jeje, please talk about couples where one of them pays and others doesn't. Does that marriage receive blessings? Njogedde nenkugamba mukwano bwembeera nga muli balokole mmwe mwetaaga kwesootinga Mukama ayongera okibabikkulira naye bwabeera nga omwami si mulokole tomuteeka mu kisabire busabize okitegeere naye ggwe kolanga ggwe omukyala okikola omukisa gwa Katonda gujja kubaawo. Eunice, darling, you deserve it. Let me renew my account and so. Okay, abanone kambaleke bajja kwesootinga. Okay. Kastanze mwesootinga Sarah, Michelle, Eunice kasita mwesootinga nze nga nange twebaza Katonda nga twongera okuwagira obwakabaka bwa Katonda nga tubeerako ku radio. Wangi munnange. Hello. Ndowooza asembayo Wangi. Mukwano ovuddeko bannamukisa babiri abasembayo. Wangi munnange. Allo. Yes, bazibe nnyo. Amina. Mwebale kuweereza. Amina munnange. Nange ndi blessed okubeera nti mpiseemera nina okukkiriza ku by'omuwanguzi byayogedde. Weewaawo we yayita si wangu naye Katonda yeebazibwe. Amina. Ne nkwebaza nnyo omuwanguzi waffe webale kuwangula. Ate nzikiriza nange nina banange Katonda yakoledde yampadde. I'm blessed with favor. Wow. Njagalibwa. Amina. Ekitiibwa n'ekyendo mbiddiza Katonda Mukama abawe omukisa. Amina. Munaye Katonda favor agikuwa. Hallelujah. Mikwano gyaffe abalungi nga twebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi. Simanyi kasita Steven ayingirawo bw'atyo n'atwebaza nayebaza Nnaalongo omanya tuggalawo byonna byonna twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi era nga tukkiriza obuwanguzi bwaffe tugenda kuba nga tubutuukako bingi bye tweyongera okwezuula mu muwanguzi tawanika era nga bw'otegeera nti obulamu bwaffe bujja kuba nga naffe buyingira olunaku lumu naffe tugenda kubeera ba mulembe nga tuzze wano nga
tuweera Katonda obujulizi. Munzikirize mukwano olunaku olwaleero mbasiibulire wano era nga njagala oddira emikono gyo ogiteeke mu kifuba kyo gwayagala okulokoka kubanga munnange byonna biva mu kutegeera Katonda naddala deliverance bw'oba tunnalokoka neeteeka emikono gyo mu kifuba. Yesu akwegatte kugamba ayi Mukama olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi ate n'ekigambo era nange nkukkiriza mu mutima gwange era nkwatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale mudakiikemu yokka bwoti tusabire Saala tu. Kitaffe omulungi tukwebaza nnyo ku lw'akaseera kano, tukwebaza ku lw'ebyo byonna by'otukoledde, tukwebaza Mukama ku lw'obujulizi buno. Nali sisobola kumanya nti byonna wabimpisaamu ku lw'obulungi bwo, wabula ekigambo kyo kitugamba nti mu bulungi ne mu bubi tukusanyukirenga. Awo bwe tutegeerera nti Mukama waliwo ekigendererwa ku lw'embeera yonna gye tuba tuyitamu. Era Mukama nsabira n'oyo yenna awuliriza ng'alina embeera gy'abadde ayitamu nga nzibu. Mukama tusaba obeere wamu naye, omugumye, omuwe ekisa kyo. Amafuta go n'amaanyi leka agalokolera gawonya, galokolera gawonye. Gwe yamponya omutwe ogwali gwagaana, eyamponya okuzirika. Mukama nkusaba osumulule buli abadde n'ekirwadde ekibadde kimwesibyeko. Omwoyo omutukuvu abikkule ebikusike. Tusaba otubikkulire ensibuko ya buli kintu kyonna ekibeera kitulemeddeko. Yongera okutusumulula era Mukama nsabira ne basinga abakkiriza Mukama for marriage. Mukama nze wajindeetera nga si kyendi nako, naye Mukama nkusabira amafuta ago leka gakwate abaana bo ababadde bewaddeyo gy'oli mu kukunoonya mu mwoyo ne mu mazima, obawe abaami abatuufu. Mu Kristo Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Amiina. Mikwano abalungi twagala okwebaza Katonda lw'akaseera kano akalungi Mukama katuwadde. Tukyagenda mu maaso basingozi ennaku lwa nnaku z'omwezi nga 2. Mukama abampere nnyo omukisa. Nsigadde ndi Juliet Jikojeje n'erinnya lyange eryo erya Nnaalongo bannange. Mukama abampere nnyo omukisa. Mubeere bulungi. Mwebale nnyo bannange, webale nnyo Musumba. Neebaza na buli muntu yenna awuliriza. Mukama abawe omukisa. Amiina. God bless you. Thank you. Bless you.